Simba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zijiko hanjulira. Mwasuze mti abatuwuliriza. Azukuse bino kana byayinza obutabitegeera kati mumanyeri yabajjanja bahangova. Ngesawe no banonya simanyonywa ki yaki okujjanja bahangova. Kana bitegeera musala bisoro. Don't you have a day when ngirije munga musala bisoro? Tategeera bya hangover. Christian Torso no basala bisoro. Tategeera bya hangover. Era je bali bangambye polisi yakoze omulimu olunaku lw'eggulo ekiro. Abantu babadde balowooza nti nga bwerise ku kkulu kafyu bagigobye naye bangambye nti polisi yabakutte okufa obufini banywanyi abasula najjeera kira olw'oluguudo ddwo Sekukulu polisi bweba yabadde egiremeredde yagikoze ekiro ekikesezo walero kuba bangambye tebabatutte obwedda bangi nnyo mu kukwasisa amateeka oba mu express penalty. Depends on how you look at it. Nenga abalutuseko mwebali bannaffe ono Romshana John abadde manyali lukunjiri era bwe yagenze okumpereza message nganga nti naye ono teyagenze waabwe naye kumanyi kwamba kino ekibuga gye twayita tikyo balekere naye babagamba baleme kugenda when it's already we liberated the city ayati gye balekere babeere kuno n'ekyokubiri entambula nayo ng'erabika naye ku luno naawe walabye leero nvuze oluguudo nga tulinga waliwe twali mu lockdown nga balina stika ffe tutambula embeera ya bulijjo eyo era nenga nti federo ono gwe twafunye mulungi nga balwomushana bagenze naye lwomushana ng'ali Kampala lwomushana ndowooza eza baasi zaabuze lukunjiriza abadde mmeka babiri oba 10 ndowooza gwabadde 7 naye bulijjo mugendera mmeka badde gusingawo ndowooza sobola kubula lift zino mpenko neziyitawo zonna bambula mu lift oli ali kibazo oyo ekiroli ekyesatu eriyo mukwano gwange yangambye nti anti omulundi guno gubadde muyitirivu obulungi lwa nsonga nti ye apangisa SUVs zino Land Cruiser ni enenenene nti abagende waba lw'omushana buli omu yadde alina okupangisaayo agende nayo oba lwabutayagala kulinnya taxi oba lwakugamba nti bwatuuka ku kyalo agenda nti n'omwana wagundi nno bannange yazize it is cheaper ogihayalinga mitwalo 2 n'oteekamu amafuta olunaku so if you are there for 3-4 days ye mitwalo 8 mafuta ga miliyoni 2 naye bw'ovuga eyiyo you are talking about 5 million because they are very difficult they are expensive to maintain. Oh really? Anto manyi fe tuli ba Range Rover tokimanyi ga Simba ganene bannamawulire Charles buza abantu abatuwuliriza abagalwa kusinganya ab'emiwe emilungi Katonda wa maanyi Katonda wa kisa musima yampa obulamu ndi ku nsi mubanja abajja ne mbanja abasigalayo saasigalayo najja musima lwa mikwano gyange bana bali mu studio abayina obulamu abali wabweru kana abe mulaba musanyufu alhamdulillah kirungi nnyo amanyi okulumwa ati naawe olumwa namwe abatuwuliriza obulamu nga bukyaliwo tukisimbiranga nnyo Katonda tubukozesa okukola ekituufu tusabe nnyo okusingayo tusabira abakadde tusabira abaana abato tusabira abakyala abalina embuto n'abonsa n'obwana obuli ku street nabo tubulowoozangako kana Romshana nina message yo eriyo mwami namusanga nga 2 ndoza mu 2 oba 2 napa Christmas nali ngende yo ku lw'emiti ya nandoza twasinkana jeza nawe nali nyimiridde okugula ebintu wena nganti niro Romshana mugulireyo kilo y'ennyama amina ne yanzege ne mugamba nti mugambe nti ani agiguze nti agwe mugambe wasanze omuwuliriza Katonda wa amaanyi naga nti Romshana mugulireyo kilo y'ennyama nja kugirya era nenkukiikirira nogirya naye mukulu kibazo abavuga ku lanes zino nga express highway zibypasses
obanga waliwo leeni bbiri waliwo leeni eyimuluka ezidduka ne leeni eyimuluka ezitadduka naye oli omusanga tadduka ate ali ku leeni ya muluka ezidduka kati ng'ogenda kumuyisa ate ng'olina okuyisiza ku mukono gwa right tebabimanyi ate bangi so ku mukono gwa left sole ate bagambye nti bw'omala okuyisa mu mateeka ga traffic bwenyingira munda mu edduka n'empisa nga nvaayo nga nkomawo ebbali ansinga okudduka yampiteko omushana akayanira ki yatugamba bagenda ku bufe oli yasitulawo enkoko yonna n'agenda nayo bwebesi gyatwala enkoko yonna bingi bye tutannaba kuyiga byokyayina okayana simbagadde ne bannamulule nga nkwata kalabi mbadde nina omuntu gwenkebera naye wano naye yampeereza sekukulu naŋŋamba nti mwenna mwenjoyinge wano abali wano sekukulu omukyala ngezaako okulaba yabadde mu ggwanga ki ndowooza nja mulaba bamuyita Mariam Atib simanyi oba yanzikiriza okwogera erinnya lye but Mariam obubaka bwatuuse yabusuubiza lulika nabiroba yali wano ne lw'omushana aga nti ajja kuweerezaayo sekukulu era sekukulu yatuuse era abakulu bano lwakuba kanabita celebrate nga sekukulu ndooze ye tunagisigaza kanabya amawulire nga sinaba kutandika amawulire njagala kulamusa kubatuwuliriza yonna gye muli nembeebaza sebeera njagala kwetonda waliwo omuwuliriza waffe bamuyita Mahadi Sulaiman Senyonjo weebuyala wagenda n'okoona wano ku by'amasannyalaze engeri abantu gye baali babayisaamu yali akuweereza message naye nagira batuvudde ku mpewo ngega nti baali babasaba miliyoni 2,337,472 bw'oba oyagala omuti gw'amasannyalaze ye message gye bamuweereza so yali aga nti ensonga nnene okusingako ndowooza wali ogikomeza mpozi oba oli awo n'owaayo omukisa mu wiiki zino ezitero ezijja abawumeme bajje bongera okunnyonnyola abantu kubanga amasannyalaze e Uganda kikyali kintu kyakwejalabya bw'ogenda Rwenshama lw'omushana ajja kunjulira okuviira ddala wano mu koona Mugisha muntu waava bayitawo Ntungamu waliwo town trading center Rwashameire ye Rwashameire naye oba okyali naye ovugire ddala Kahenje that's around 200 kilometers ziba teziwera omushana something nti amasannyalaze abantu bakyagala banga kintu kyakwejalabya n'aba supply nga nabeera balinga abaga nti atalina ki sente tafumita lindaazi kati gano ebikondi byajja euyanja oba walabawo chwazi yagendayo kuziikirayo Adrian I think awo ebikondi awo bikyamira nga bigenda walonda bidduka emisinde like around 5 kilometers bwe bituuka mu compound yole ne bateekawo transformer ne-serving ennyumba emu nagalabako n'ajumani eyo nga biyitawo ne bigende wa Moses Ali naye nga abasingawo wonna bali mu nzikiza nti enzikiza nekiiso simanyi ddi amasannyalaze lwe ganaafuuka necessity ndowooza n'amazzi mukulu kibazo bwe tutyo bwe tukyali andi nga tana kukibaako ate nga amasannyalaze gayamba to save emiti because ganda badde wansi nnyo abantu ne bali mu kutema emiti kujjamu amaana si kusavinga emiti naye ndowooza bintu bingi nnyo byandibadde byanguya obulamu bwaffe ne biranga ne cost ziri wansi waliwo studies ndowooza mukulu kibazo gwotera okuba n'abasawo abanoonyereza va kuba n'abajjanjaba waliwo atera okutuweereza message nga balaga engeri omukka abakyala bano nga bali mu ffumbiro n'abaana baabwe engeri abaana gye bakosebwa amawuggwe kati bino bye tuliko nti covid bwakusanga nga amawuggwe go already gayina ekizibu naye ng'ebimu biva ku ye tuyita source of energy yaffe bantu kugenda kutyaba obutadde oba have a sister buli mwezi I think tufulumye emitwalo 5 ku lwamabugwago omuko so mukulu kibazo nga bwe tusecuringa future ndowooza ensonga ezo tuteeka okuba nga tuzitunulako mangu nnyo mukulu kibazo nzikiriza mpite mu wiiki ebadde ya nnaku nnya ndowooza naye njagala kutuusa mukulu kibazo era nzikiriza okusaasira kwange
n'okwaba nagasimbagane eri ab'enju ya muzeeyi Haji Wamala Takuba abadde musajja mukukuutivu wawempe wano musiraamu era akoze ebintu ebiwerako yafudde wiiki eno era mu kuziika omukulu Nakibinge gye yasinzidde n'aga nti naye ezo essente ze muteeka mu bantu bamuyita mukulu omulangira lwaki temwazitadde mu malwaliro nimubeera nga gamba nga nagamba ne mubeeremu akaki ak'obuntu. Mukulu Kibazo era njagala kusaasira basiraamu bannange wano ne Bungereza wonna twafiiriddwa mukwano gwaffe Sulaiman Kavulu Nsubuga sejjoyo bw'omabulira amannya ge Kavulu Nsubuga ne kitange baali bamuyita Kavulu Nsubuga. So enjawulo ndiye ya Sulaiman oli yali Sulaiti. Yafudde naye ku kiro mu kiro kyakesezza Olwokutaano London nenga yafudde obulwadde obwa COVID. Mbeera ye yagenda yeeyongera okuba embi kubujwajjo Allah n'amutwala naye ffe tugaa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eyo gye twava era gye tukola gye tugenda okudda. Mukulu Kibazo nga nvuddeyo eyo wiiki ebaddemu munnamateeka wamu ne banne abalala basatu. Nicholas Opio mukwano gwo nze nno mukwano gwange era ddala naye musajja muntu mulamu bamuyoola wano era bwe bagira ne bagaa nti bamugye mu Lamara restaurant. Manya nti zino waliwo Kibazo gy'atera okubeera omanyi we n'adde wali mu kacaayi gye banywera kofi naona anko simanyi naye so wiiki weggwereddeko nga kintwalidde wiiki namba okutegeera kye baali bategeeza wafuna ensimbi zayingira ku akawunti yo ate ng'okimanyi zigenda kukola crime zigenda kumenya amateeka zava zigenda it is the source that is the problem. Allegedly kati mbade nebuuza zino are these the extra pallets za nyonyi ya Mutebere kwa ndiawo nkyabuze zino zo zajja kwa account naye but it was for the source was the crime or zigenda kukola crime the source kati nakakitegeera mwangu tagenda kumalaona era sebo wetwogerera nga baali bamugambye nti agende ku poliisi ate dakiika yemu obeera kooti yeyekyusa ebyo sinababitegeera bulungi. Mukulu Kibazo n'abatuuliriza sijja balimba bugenda okuwungeera nti ate bagambye nti kakati kagendewa ekitalya ajja kudda ku Mande mu kooti. Banne be babakwata nabo bo ne babawa nakiga nga bwebankwata olwo bwe nakizuulira nti waliwo be bateeka ku remand ne babalekera poliisi. Tekiriyo mu mateeka no anti bwawe bya COVID kirabika oba prison zaali tezaagala abasibe anti nga bakuteeka ku remand naye ne bakulekera egendo oyongera okibuuza emitendera gye bayita justice law and order sector erina emitendera. Otandikira ku poliisi nekuteeka mu kooti nekuwa prison. Yes, but I know mulimu gwe. I'm not saying they were right. I'm only saying lwaki bakyereta kyenafu. Mukulu Kibazo wiiki egenza okuggwako era ssebo nga tuyina ennyonyi empya mu abatera okutambula wabweru COVID ndowooza bw'anaaba akendedde. Airbus yatuuse era jjajja mwami ne jjajja mukyala ne batuula mukko nti n'ebintu byaffe mu bikwate bulungi. Wiiki era eweddeko nga tulaba President Museveni nga ogasseeko okunoonya akalulu era abadde mu kaweefube ew'okuggulawo enguudo empya n'okukomissioninga ezo ezigenda okukolebwa. Agamba nti olw'eggomba wano yagambye nti kibadde kitwala luli ebbanga ddene kati kijja kutwala essaawa emu n'ekitundu ng'oyiseemu ng'otuuse. Mukulu Kibazo era mu ngeri y'emu waliwo n'ekitongole tubadde tukyogerako bulijjo Fisheries Protection Unit ekya UPDF ngaga nti b'ofiisa baakyo kati bali mu kunoonyerezebwako olwa ebikolobero oba n'enguzi gye balyadde balya ku bantu
ku nnyanja naye simanyi oba embeera yakyuseemu. Olina abavubi bewawulizaako. Wiiki ssebo nejja nebeeramu opinion polls. Mu Luganda tukiyita tutya? Mu Lukiga kiba ki? Opinion polls. Endowooza akalulu k'endowooza oba ne kamaliriza nga olupapula okusampa sampula sampulo okusampa sampula ne kamaliriza ssebo nga New Vision yakakoze n'akaleeta n'atugaa nti Yoweri Kaguta Museveni ali yakulembedde n'ebitundu 64, Kyagulanyi alina 24, Amuriat atalina ngatto alina ebitundu 2 n'obutundutundu 9 ku bantu abalowooza nti asobola okubeera pulezidenti w'eggwanga. Naye ne kabaako n'abakakubaganyako ebirowoozo. Era ssebo wiiki weggwereddeko kino kanga ndowooza nti mukulu kibazo twegayirire nnyo omutonzi eggwanga lyaffe weriri babintu webituuse nga bannaddiini Archbishop mukulu Sipiriano Dr. Sipiriano Lwanga ng'atuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ng'ali wamu n'abantu abalala n'aga nti nga bo abeegattira mu Uganda Joint Christian Council, abagoberezi ba Kristo, abagoberezi ba Jesus Christ ayazaalirwa yesterday agambibwa nti yazaalibwa naye nti balaba nti akalulu andibadde ebyokulonda babyongerayokko emyaka 3 ne President Museveni ne bamwongerayo, embeera nemala okukkakkana nti obulwadde, obusungu, enkola ebyeffujjo. Naye ate ssebo ku lunaku lwe lumu ab'ennamirembe ne baga nti ntayi ebyo ffe tetubimanyi. Era ne mukulu Kazimba akulira ekkanisa y'abakristaayo nga taliyo, ate mu Interreligious Council nabo ne batuuza olukuŋŋaana lw'amalaga nti mutwetaaga akalulu ak'emirembe akalabika nga katwala eggwanga lino maaso. Naye ssebeera jo Dr. Sipiriano Lwanga abeera Ssaabasumba n'akiddamu n'aga nti ffe ng'aba Joint Christian Council eyo y'endowooza yaffe nti akalulu kakole ki? Kayimirire. Ne ssemateeka bw'aba waakukyusibwakyusibwe. Naye Secretary General wa ekibiina ekiri mu buyinza wangi obwandadde full stop byanaye naye nobireka. Secretary General w'ekibiina ekiri mu buyinza mukulu Kasule Lumumba naye navaayo n'ekiwandiiko namutayiika nga nti ssemateeka waali n'ensonga weeziri. Kyokubiri tusigazaayo ennaku nga 24 zokka, process tetuyinza kugirinnyamu kigere, tugende mu maaso tulabe gye binaakoma. Mukulu kibazo okujjako nga nina bye neerabidde. Sebo twafiirwa Alhaji Ali Kirunda Kiveidi, Alhaji Ali Muwabe Kirunda Kivejinja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musajja oyo yali munnamawulire nnyo ssebo, yatendeka abantu bangi, ekyo musonyiwe mbadde nkyerabidde, yatendeka abantu bangi nga mubo ssebo mwe muli bawafula ogutu. Bebaali bannanyini weekly topic. Mwe muli Onyango Obo, omugenzi ani ono yatandika Observer Kevin Aliro, mulimu Jebi Waswa yaliko editor mu New Vision n'abeerako editor mu Monitor yakusomesa era akyayagala nnyo okusomesa. Nola nti era olumu mukulu Kirunda Kivejinja oyo kyemulali mumanyiiko adde musajja oba wa wansi nti nga talina muntu gwalowooza nti ye wa kitalo tasaana kwogera naawe, naye nga kuyogera naawe n'akulaga. Naye olumu yatujebenga nti abamawulire b'ennaku zino munsobedde, nze seetaaga kuba minisita okunyeenya ensi eno, wemba editor nsobola okuvuga abantu
nga mpandiika buwandiisi n'ebirowoozo byange nembeera nga ensi ey'oguuma nemwe ate mpozi n'ekirala ekisembayo mukulu kibazo nsaasira mukadde wange Jaberi Bidandi Sali ne muganda bwe Kintu Musoke okufiirwa muganda waabwe eyo Sapoba Trident oba Sapoba Troika esigaddeko babiri naye omu yabadde Masaka filosofa nkirowoozeza naye neno nyengeri nyenkireeta nti ate inema ngamba ndenyinza okweruma olulimi omayinza okugamba kibazo akyaliwo Troika eyasigaddewo naga nti ate mmwe muyina kye mulaba waliyo asingayo Yoweri Kaguta Museveni filosofa wange manyi ba filosofa nawe oluusi filosofa zikaddiwa ndowooza naye bwatyo mukama wange nno naye mu ngeri emu mukulu kibazo ab'amawulire nabo badde bongezaayo nsaleesale w'okuga nti atalina kiwandiiko kiva mu Media Council nga aba security bakiveetinze n'ebirala ebyokuwandiika ku byobululu gendo bikavalinga gwe binyuke bubimbi otuule bwe binaggwa ng'okola ki ne bagambye bayongezaayo deadline mpaka nga 28 siye ku Mande ate bangende ate bamala ne bakyusa ku website ne baga nti asatu ate oluusi nga deadlines tezitegeerekeka n'abaali beewandiise edda bonna bagamba mukomeewo tubawe press tag kati simanyi mukulu kibazo oba naawe kinakikwetaagisa okugenda ofune press tag okukyaza Ssemujju ne Amuriati ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire n'olukalala lwa leediyo sebo lwafulumye ezikkirizibwa naye nadde ensoma simba saagira ezikkirizibwa okola kutya Uganda Communications Commission yafulumizza olukalala naye gandi zino ze rediyo eziriwo mu mateeka nentunula tetuyinza kubeerawo mu bumenyi bw'amateeka tulina aba low scope construction abazimba biodigester septic tank bali wali okulinanamu petrol station ku luguudo lw'Entebbe wazana baga nti gendayo basala ne ku muwendo batendeka n'ababizimba bali ku 070 280 036 070 280 036 gendayo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire omwaka tulabika nti tuguwereekereza kana byakutte ku byenjawulo of course gukyali extremely low mu byobulamu abantu beeyongera okufa mukwano gwange Aisha abatumidde Aisha Kabanda gyali ayinamu kisenyiga ekitonotono naye ngambye bamukebedde covid akyalinda results naye nga mulamu gyali akulike n'olwokumeka weekend nabalabanga bali Butambala namulenge saamulaba ye naye nalaba Kyagulanyi ng'ali Butambala naye mulina obugambo akulike obugambo bwamwowo kakati owange akulike olulimi awammwe terulinaamu kawoowo nga sipiara tomukolesaayo akulike press conference mpuliriza gasimbagane ne bannamawulire nkomawo oli makati gagasimbagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira nine Haruna Kanabi ne Charles Romshana tumalako omwaka John Kakande ali ku desk John ne ku Christmas baya abasoma amawulire nerero wandi badde yabasoma amawulire jo yafulumye kakande nerero talabiseko yafulumye jo anti kakati jo wonna babadde abasinga singa ekizibu bawandiikeyo baba Haruna nga who goes for holiday wabo abakulu basobola okubeerawo abakulu kadi yandibaddeyo ne baka Haruna abakuba amawulire kati kakande yandibadde ali waka nga ffe tulimu nga tukola betubaga ndi muntu w'emirimu temwesigika
ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire ono ku Radio Simba. Tulina Baloscopo Construction Charles. Nzijawo buterevu. Dr. Cyprian Luwanga Kizito Sabasumba wange yatuwadde obubaka kulwa Uganda Joint Christian Council. Obubaka obwo ekigambo ky'oluzungu aga nti ne bufuuka controversial. Abakristu abakkiririza mu Kristu obubaka bwabwe bwahadde bugaa nti embeera mbi ekyo kituufu nti era ebintu tebitambula bulungi eno batta abantu eriyokufa covid nti n'obusungu bungi n'olwekyo bo nga Uganda Joint Christian Council bawa amagezi nti okulonda kweyongereyo emyaka 3 era ono aliwo asigale ndowooza mu mbeera eyo sijjukira oba kye bagambye kyennyini nti asigale ng'ali mu nkasi egy'emyaka 3 obusungu bukakkane okulonda kunajja. Dr. Sepiria yayogera omanyi njagala kwetonda binzibuwalira nva mu tradition eri eyagambanga nti Roma lokuta causa finita. Ngenda kubuuza nti kakati wavuddeyo eyo dictum ne dogma yegamba nti Roma lokuta causa finita. Naye ekyanyambye oli ku bya Kaisaali ekyanyambye nti eno tetuyinza girigadinga nga dogma kubanga yabaddemu abasodoksi, yabaddemu abaanglikani, yabaddemu abakristaayo abalala. Waliwo omukwano gwange bamuyita Muwonge, muwandiisi wa mu New Vision omu researcher. Mumanyi naade mubuuzo wange Ssaabasumba ayogedde agambye nze gye bankuliza omukulu ng'oyo bw'ayogera nze siteekako kyange nesirika busirisi kakati ngenda kulaba gwe omanyi oli mu Kristu wankula ki obligation za njawulo era singa yabadde ayogedde nga Ssaabasumba w'Ekereziya Katolika Kampala leero wano temwandibyogeddeko nga wendi kubanga dogma ega nti Roma lokuta causa finita n'engeri gye yabadde ayogerera n'abalala. But Charles, ngo picking up bwe namaze okuwuliriza Ssaabasumba ng'ayogera ku lwa UJCC n'empuliriza e Masaka. Omanyi Ssaabasumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala yatwala ababisopu abali mu Kampala Archdiocese. Kati Ssaabasumba bw'ayogera kitegeeza nti gw'oba oyogedde. Bwe nawuliriza e Masaka nagenza okuwulira Bishop Severus Jumba nga position CM nga position ya Severus Jumba egamba nti abange nti timukuba bantu tugende mu kulonda ng'abantu bibalonda byo konzo kyo kakati nonda bikandi mu Kristo we Masaka essaawa eno nade ndi awo nga Kasana Luweero Bishop Semugerere nga naye alaali kakonze nonna eri position erabika si ye position y'Ekereziya. Neje nasomedde eggulu nagenza okuwulira nga omusosodooti abuulira ku kituuti teyawuliriza bya Ssaabasumba nengandi kale bamemba ba Uganda Joint Christian Council njagala olutulungamya abatuwuliriza position oba advice ya UJCC Joe Ssaabasumba bwe yabadde abuulira mu message ye ya Sekukkulu yaga nti bino bye tulowooza ffe ng'aba Uganda Joint Christian Council yaga nti kati ye temumulumbanga ye eno position ya Joint Christian Council kati nempuliriza Namirembe nga Namirembe yatunaabye mu ngalo ntayi
ngenda mirembe yagala nti ntayi kikafuwe kigwe bunyolo oyo nakisula konze kati ani abasigadde besigaddeyo basodox Christmas yabwe ya week ejja era Ninda Metropolitan yona Lwanga week ejja akande mu story yativene yadde tananyega Charles oba ye position ye ekibuuzo kyange ekisooka 1 timeliness y'ekirowoozo kyabwe 2 ekisooka timeliness ekyokubiri obwetaavu bwakyo omanyi mukulu kibazo waliwo ensinga abantu nga bagenda kuggwawo bogenda mu historia tebawuliriza bakakkamu no bawuliriza abakasuka amayinja oba yagala ensi ekuwulirize you have to demonstrate noja ne weeyokya oba n'okuba bomo nga y'amaanyi n'okulaba akatiisa kati awo ensi neekuwuliriza ebiseera bingi nnyo amaloboozi amakakkamu ensi teyagala nnyo okugawuliriza naye gajjukira oli ayogera kino kati one I was an aspirant presidential aspirant mukalulu kano navaayo nesimbewo tewatuuka ku level ya candidate anti engamba kati mwe muli bamayinja olaajo oddukira mwe abookya enguudo now kati mu tatwalayo empapula nawa statement nenga akana kalulu ka kisiru kayimirire nga kakulemye okutwala mu empapula no ate tekanema because I never failed singa nazitwala nennemwa nenfailing ate balaboga wa failing but whatever the case ninkola statement nenga temuli mayinja kana kalulu ka kisiru tekasike kamateeka ge tugendamu free fair peaceful because akalulu kalina okubaako it must be that bwobanga wagendera mu constitution it must be free, it must be fair, and it must be peaceful. Eyo constitution jogamba jemugamba tabajikwatako tosola gamba omanyi munange tujagenderawo nga akalulu kali free kali fair nga kali violent. It must be 100%. Kayino okubeera mu bintu ebyo bisatu. So nze nempa settlement yange nda akalulu kano ka kisiru but twetaaga kwogera wayina okubayo amalowoozi agogera nga makakkamu bitali ebihungu nga makakkamu nga bakanabi the likes of kanabi ayogera mpola naye nga aleese ensonga ye nga ani awuliriza kanabi ow'emikarabanda bakuyita mikarabanda mikarabanda kanabi CMP kanabi talina kizimbe mu Kampala talina kizimbe Kampala Road si mugagga si meya ani awuliriza kanabi now kati eddoboozi eddala lizze kyekimu but bw'olitunuulira engeri gy'oleese because naakuwuliriza olaba bias ono yakiganye era abakiganye batuufu teekako waliyo ne katutwale eriyo ne waliyo neddala sinagamba nti no bakiganye batuufu oba bakyamu njagala kuyamba kibazo nakulanga tonakumera buli waliwo n'eri agamba nti bino bifu tugende ku plan B. Oh yes, that's also there. Yali ddoboozi kati yona agamba bifu tugende ku plan D, which is dialogue. Ebirala ebisigadde byamu biri tekinuko whether you amend constitution ebyanaga mu mbeera eriwo ekinaava mu akalulu kano si kalungi and nkengoberera because ngobera reactions abato okusinga abali social media bamuwalampye ne bamuvuma kyobola bazeemu atega abanange mundeke kino Joint Christian Council abala batasobola kubigumira ne baga katuteekeyo munange kati abayani bamwegana bano nga bavuma ima walo squad zezivuma ogamba wange
kyali kyaffe because osobola kungamba Cipriano Lwanga alimba. No, you can't say that really asobola okujja n'ayita press conference n'agamba we the Joint Christian Council eno ye position yaffe nga really nga point si issue ya Joint Christian Council singa wavaayo kankugattireko nti ne ani Dr. Kazimba Kazimba Mugalu yasoose najja mu kifo n'alinda mukulu munne ninaga nti bwe yalabye nga tajja n'avaawo n'akola ki n'agenda ono kwe kujja n'asoma bye bakkaanyiza Kaziyenda yajja initially singa mpulira Bishop agamba ebyo Cipriano Lwanga byayogera bibye si bya Joint Christian Council then I would say let's investigate kati njagala kibazo mboba doyogera ompeyo omu oba wakasana oba wawa ayagambye eno si position ya Joint Christian Council now webanga position ya Joint Christian Council in my own view nkusaba tujirowozeeko mu bukakkamu in other words tunoonya amazima let's appreciate truth amazima kiki kyebasinziddeko boze tombuuza nze ndinga Lwanga anti mutwala nte tulina amagezi kati katugende kubali bemulooza nti balina amagezi kiki kyebasinziddeko to come with this position okuleeta ekirowoozo kino biki bye balabye bye tulaba n'ebyo bye tutalaba because I'll give you an example mukulu Museveni ku nominations nga tosuubira nti ye statement oli gyeyandabadde awa ku nominations naye yatandikirawo mbalaba bibyo naye mupanga mbalaba nyine mundu zange nyine mundu twayansinga mundu mujja kufa mugenda kufiira bwerere didn't he say that? But when hasn't he said that? No, I'm saying he said it on the Charles, that is true to his character also. Mami Museveni bwe tubadde tugenda mu kulonda mukyenda mu mukaaga and I'll take you omanyi sometimes abantu bwe bafuuka abantu balamu tubatwala for granted mukyenda mu mukaaga baddira obuwanga William Pike ne John Nagenda ne babu publishinga era mugenda kufa wano wetubajje wano we mugenda okudda ne ba crafting a message endala mukyenda mu mukaaga ne ba publishinga cabinet y'Obote no balo ukoleseyo birandesali bidandisali wa 2001 oinake wekoledde ne ba publishing a message egamba nti eno ye cabinet bano gye balonze ndoza kanabyo ojijjukira nga baji publishinze baji nti semogererwa n'ababeerera president nga Obota bonna ne kitabamalira ne batu craftingira endala and proudly they've come over the years to tell us ebyo ffe twabikola tuwangula akalulu ne batugamba nti Obote yatuusa ali Kisumu ajja nga the threat is mufudde was niba kuba akalango mulirwana okyakajjukira kakati oyo agamba nti luli mukyenda mu mukaaga batugamba nti bajja mu 20 yali ADF bali babesije benkalejinze koni bakolaganye ne koni era bagenda kuleta wano obufuzi bwa koni n'ebirala mukulu Bidandi mu message yali ekisajja kikulu unfortunately naye je misconstruing kubanga ye yalowooza nti gwakolagana naye musajja mukulu ennaku ezo nali mpita mu manifesto nga bafosinze mu n'ekigambo si musajja mukulu kitegeeza ne musajja mukulu tekitegeeza myaka kiri kyotegeeza gwakolagana naye gwera yakolagana naye si musajja mukulu okay si musajja mukulu omuyina obugambo ne bateeka ne mu manifesto siganye omuyina obugambo ne bateeka twakowa nti jogo nti guno gwe mulundi ogusembayo Mzee Bidandi ngaga nti oyina abaana oyinake weekoledde kuuma ebintu byo nga the purposes bano bagenda kuleeta akavuyo Uganda egenda kuggwawo. After that election a group of thugs purporting to be generals, purporting to be anything. Thugs? Yes, thugs, outright thugs. Batega bomu wane Kampala ne batega bomu buli wamu. Oluvanyuma bavuddeyo bonna ne beerangira oyo gundi yakolanga bino oyo gundi yakolanga bino. So bino ebigambo bya Uganda eggwawo bagenda tukuba gundi atulumba
it's the script is like that. I would close my eyes and read that script. Nze sinakulaba contradiction eriwo obutakanya wakati wange naawo wakwantu maybe gwe ina time chobola osobola okuchwa emphasis ebisiri yange bitono ntoli yabadde Kyambogo ayanda badde akwa speech byagenda okukola ng'asiima bamwadde emikono ng'alaga vision ye alaga gyava gyalaga you get as addressing bazukulu but kata agamba bazukulu mwe mbalaba bimupanga okukola ate ngenda kubatta tewayitawo na mwezi kati nga mubala mirambo agamba bano babadde innocent bano tebali innocent bano you know that was the narrative kati kyenjagala okumanya mukulu lwanga kyandubadde obuuza ngamba gwe ekibazo because kata awadde settlements mukulu Museveni agiwadde is mukulu lwanga ne Joint Christian Council bayina intelligence ki kye balaba because nawuliriza statement ya Kabaka Muwenda Ntebe nga one ngina elements biri element esooka ayagala kumanya ayagala wabeewo okunoonyereza kwabo abattibwa kitabantu ekyaliwo wano statement one nga ate yokubiri ng'agamba naye nsaba nnyo nsoma Bible yange ate nensaba gye tulaga twolekedde there is a word Kabaka used njagala nzireyo ku script eyo nemukunteeka ebigambo Mukama but ng'alaga nti gye tulaga wabi is not a good situation katawola abagatta mukulu lwanga ne Kabaka abagatta ku gye tulaga only that ntono yawadde proposal oli alaga gye tulaga wabi meanwhile nga bwe tunoonya ky'okukola gye tulaga tunoonyereze indeed ku damage esoose okubaawo abantu abaafudde nga tunaakulaba engeri gye tutaasa abagenda okufa onaagamba kino twandikirese naawe leeta genda onoonye asinziira ku ki ekyamuleetedde okutya because nze ndaba in my own opinion yatidde okufa gwe nkulaba oli general ogamba okufa that has been our trend ye history ye character ya Nkulu Museveni NRA katufe oyagamba ne bwe kyakitegeeza kubikolekera obirye isi kibazo obeera ne mwana nga wakyejo abagenyi we bali abaagira nogamba wange akatona akaliwo kankamulekera akali abantu basobole okufuna emirembe onagamba for the sake of peace we can do trade oyagala kisebo tubikuwe abantu balemu okufa it's not a position of surrender it's a rational position in my own opinion because yet taina mundu taina mayinja taina amaanyi ge gande badde mu conscious yo engagamba ono gwe kubaawo gwe kibazo okutafa ayagala myaka kufuga my interest gwe kibazo tofa why don't we give it to him kana yogamba omwaya ki muleka nzite and as opposition is tezigata now abamagezi be bataasa okufa abamagezi amatono baga katsoke tufetu will get a solution and it has happened in South Sudan kwabale okufa kwabale mu okutaasa they have millions of people nga ba refugees obukade n'obukade w'abantu bali mu buwanga mu refugees bali mu they are what njagala kunyamba nsonyiwa sitera kuyingirira naye njagala kuwa kyakulabira ku mangu nnyo mu 1908 njagala ogenda osoma akatabo the history of DP kawandiikibwa omwami bamuyita Simon Mwebe era musajja namawulire akalulu we kamala okukyankalana nga waliwo agamba gali goyisa amaloboozi agaki njagala kukozesa bigambo byennyini agatali makkakkamu nga gava mu Yoweri Kaguta Museveni yennyini we shall go where to the bush wemugira bwe muti we shall go to the bush Germany nga bagita CDU Catholic something of us Christian Democratic Union CDU Christian Democratic Union batuuza Semogerere n'abaana bagamba nti oba akalulu kaganye tewali nsonga ya kuyiwa musaayi anti myaka 5 muguminkirize nga bwe muzimba ekibiina kyammwe tulabe ebirala naye temwetaba
mu kuyiwa ki omusaayi. So amaloboozi ago mukulu lw'omusana gabadde gajja gabaawo ne gali ago gogamba amalala nageera nagako mbadde nzikaatiriza kiri kyobadde oliko. Katonda w'amaanyi kyala nakusaba luyoosabe nekyoyo nakusaba kana basabire bano kati South Sudan bwe byaganye abazungu bawadde statements ba Trump bani byakomekereza nga bigenze wa papa and Riek Machar yaliyo, Salva Kiir yaliyo, ne mchara Rebecca Garang, papa n'abakisinga ebigere, if you remember very, n'abanywegera ebigere n'abagana nagamba mbanywegede ebigere nga mbegayirira mugende muddeyo okulwana kukome and indeed bazeeyo ne bafuna mu magezi okulwana kukola ki okulwana ne kukoma kati wono nze in my own opinion alengera lumbe but I think it's late bano wano bategeera nga bafudde kabe bulwadde kabube eki tosobola kubagamba message bataso okufane bagitegeera nga bafudde so banaafa miliyoni 2.3 mibona gamba wamabwanga wali ogamba ki. I think you had a point. Let's see what to do. Mukulu kibazo ngamaliriza genda labe kiri Central Africa. Charles just hold there. Tulina kakadde akawerako omanyi ebyafaayo mwami Besigye yaga nti tusome ebyafaayo by'abannaffe bye bakoze tuyigireko. Mu byafaayo tulina scenarios biri ngenda kulonda ya wano mu Africa. Mugenzi Kategayo mujjukira kye yagamba professor wa history. The professor of history that does not understand history. He has no sense. Oyo Professor Semakula Kiwanuka namukotinga nnyo nonga nsoma nekyalisona ino kubanga yamukotinga nga n'ekitabo kye takiwa somangako bwe twagiranga tukivuga nti according to Professor Semakula Kiwanuka ekitabo kyali Uganda from colonialism to independence ebimundoza twabimuwandanga very good lesson Buganda ebimundoza twabimuwandanga ne mukamwa naye church, the Catholic Church particularly, during the Holocaust, lwebatta abayudaaya church yalonda omulundi ogwo okukwata Hitler ne banne ng'evumba mpola tubakwate empola tuwogere nabo enseereme kuggwaawo. And the world has never forgiven the Catholic Church for complicity, for what was regarded complicity in apartheid. Church teyatta, church teyayamba kubatta, naye Eklezia yalemererwa okusitula eddoboozi against Adolf Hitler. Ng'egamba nti tusobola okwogera naye, tusobola omukwata ekimpowooze. Ne buli lwe baagezangako okukwata Hitler ekimpowooze ngatta abalala ng'afumba abalala mpaka the Holocaust, because it's not even a genocide, it was now no longer about the Jews, it was against the world. We wava enjogera eri egamba nti bwe batta gundi natunayo nenga nti si yenze ne bataddako nenga nti abo bakati basigize bati bagenda okumaliriza nga nze nsigadde bakimyenzi wane waffe tulinenge olugero lwaffe olwa obukadde obwaki obwempiiga Romshana simanyi oba n'olwo mwalukoppa obukadde obubiri obwempiiga ekisolo bwe kyali tekinnajja baagaana okuggalawo genda oggalewo nti agwe ggalawo gwe genda oggalewo nti agwe ggalawo bwe kyajja ne kikwatako akakadde kamu ne kitwala akakadde akasigala ne kaga nti twala bulungi toyisa mu kiryo kyange please take but don't ruin my plans. Mukadi ali Muganda. Bwe bagenda bwe kyamala okulya kali akakadde ne kiwoomero ngandi buno obukadde buwooma ne kikomawo ne kikimona nga naye akuba enduulu nga tekyalina amukola ki amutaasa yeeyo position gye bavunaana Eklezia kwani ku Holocaust nti Eklezia. This is not the Catholic Church. This is the Joint Christian Council. Listen. Nti Eklezia omulundi ogwo, because then the conscience of society at the time in Europe was the Catholic Church. Then. Kati awo Eklezia nevunaanwa nega nti wandibadde wa rising against Hitler
wandibadde wakuba ekigere ku ttaka n'ekivuga. In the subsequent movements, the Catholic Church defined itself as a people's struggling church. Mu apartheid South Africa throughout newankubadde nga Conservative Party Bungereza eyali efuga Bungereza ne later Blair bagiyitani Labour Party bonna basigalaga nga bwe bawagira Ian Smith wansi ne South Africa. The church stood up and said no. Era ne bagana okolagana noli nga balwanagana. And America, the Baptist mission, emu be breaking through Jebaita Baptist mission, breaking away from the mother body of the Anglican Communion. Baptist mission ye mu America. Ejimu ku mirimu gye yakola egisinga obunene kuga nti abalwanira obwetwaze tubayambeko. The Baptist movement was even worse. Ne mundu yazituwa abaali balwana bwe bagambanga nti basavimbi beetaagayo okukagala n'okuzisoosinga yazisoosinga n'ezifuna. Olwaleero the conflict I see mu church Uganda Joint Christian Council baagala kutekinga position efaanana etya. Baagala kuddayo wali Kereziya we yali ne Hitler nega nti katumugambeko oba oli awo ajja kuwuliriza tumugambeko mpolampola abantu baleme kweyongera kufa. Oba baagala kutekinga activist role wano Tanzania waliyo Kadino bamuyitanga Lugamba wano twalinawo Nsubuga. Kadino Lugamba by the way is one of the African pillars in the struggle for the Southern Africa yeje tuyita African Frontline States. Ezo ziyimba nkosikeleli wa Africa. Ezo yayimirira nga takoma ku housing abalwanyi baabwe ewuwe n'okuba facilitating ngaga nti wano tulina okuliberatinga wo ye Kadino Lugamba Tanzania ne akwatagana bulungi ne Nyerere. Ne waliwo abagamba nti Ekereziya kanisa ye guidinga ku bya mwoyo. Ono agwawa mu maloboozi gali ge wayogeddera omushana. Anti ze kyembuuza ono kibazo is an elite naye ate nga mugezi nnyo but ekizibu kyayina tayina intelligence etegeera oba kunoonyereza mukulu lwanga kwayina so sisobola kumujajinga ne mukulu lwanga. And I'm not very sure nti mukulu lwanga asobola okutuula n'ekibazo n'amuwa byalabye because ola atabiwadde society. Kyawadde society is the conclusion, but kyangu nnyo okulaga society